Kiwanta mamzeeyi. Ojompa obutwa. Oyina akajjanja akakuyitiridde. Leero ngenda langa bintu bino. Biruwa. Ino tulina okukola nga nkyambadde. Bane mubiguleeko ebintu bino. Ebyewaka. Kirina colors bbiri. You can do this or you can change and do this. And use at home ne mutagubya nnyo piro. Bintu by'abaana. Mzee tugenda langa business z'abantu so balina otwongera obulango. Baba nedda ssebo. Jako. This must be ECOP on set. Soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. And meanwhile, no musajja omunyigira nyigire yali badde akushevingako. Simanyi oba making sense. So kati tolabirira nnyo bano ba high aid. Kata for literally all of them. Kati nkugambye tebayemwa byenkwawa. Because even side chicks, abamu. Because even as their side chicks, omusajja n'akomawo ng'awunya. Otaba side chick. Otaba side chick. Oyo gwogamba. Recently, wamulabye ono side chick, one of those celebrities, she took a photo nga emikono giri waggulu. Nga inside has a hair. How did I call those wiggles? Nze simumanyi naye woba oyogera ku ba side chick nabagamba. Nerero producer tewalese lubaawo. Nabagamba sooka otunuulire omuntu eri mukweta side chick. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane? Gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za Grow era nga weewola okuva ku bukadde buna okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubuddamu nammwe abaliko obulemu, enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo, tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 7623 nooti
49 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya GROW evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Eno ye one mega concert of the year. Kampala de mutagenda kwelabira. Shiba Karungi, Queen Kama. Agenze Rugogo Cricket Ovo. Muneyanziza live concert Friday nya October. Emitwale ebiri okuyingira VIP emitwale 5 meza milioni 3. Ono bamwita mama tusubira. Ono ya mama Karimunda Pro Max. Mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini hotel mukono. Omutwale 10 VIP emitwale 2. Ono ku Sunday nga 6. Maria Frey Masaka. Shillings emitwale 2. VIP emitwale 5. Zino zendaga za Shiba zikomekereza omwaka guno erajja kulwawo kudda ku stage bashibaholics muliwa the team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya lakizale obuwero yambala kamu ku kamu muliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuweza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club, refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Echo. Okay. Peacock. The Lane Soldiers are in place. The Lane Soldiers are in place. Teyali yomanyaga kisoga. Kiki kya ICT mwacha kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iwe koba Ecop. Tiyali yoko maina ga kisoga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. Ecop. Aye uchi. Anti chemberere. Twakola nga mbuto sukali, sigala, kibiriti. Watu kakwiduka. Wagula sigala waisi. Ayo walwacho bwongo bwagemyanga bifu. Ayo ojabu bakutuma sukali. Ate ojabu ochemba. Kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banwanga sigala abakaira abeere zira tanwanga sigala kilo ya sukali omutigo sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo sukali era okomekereza ngo ize na sigala memboko Daniel. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Okay, so mwasuze mtya bannange msiibye mtya. It's a Monday, week etandika butandisi. So tugenda kubeera nga twagala week gitandike bulungi nnyo. Tubagamba muleta business tuzirange. Tuli wano ku National Theatre ku Craft Village. Yes. Batunda ebintu byonna ebirungi ebya culture. So I have my friend number 17. Number 17 buli ajja. You come and support my friend on number 17 mu Culture Village. Mu Culture Village aina obuntu bonna bosoteeka ku bagiyita batya wano. Wabweru ku balcon. Ku balcons. Yes. Nobera n'obuntu obwo buyita omuntu n'atuuka ewo n'agamba wow. Awaka walinga She loves nature. Nobanga osobera ewo ng'olinga ali mu kyalo. Ng'abo mu kyalo tokyabalambula okujjako genda okukola ki okulima amalaalo. Okulima ebijja. Kuba okulima ebijja tolima malaalo. Yeah, she's my very good friend. Please support her. Yeah. So, onako olwaleero aba Mimi's Glamour abaleese Mimi's Glamour baleese ebintu bino babiyita batya? baziyita bonnets. Yes. Kati eno bonnet yanjawulo. Seze motoka. Abakazi ze bateekako ewaka n'otagubya piro n'obeera mu kitanda nga bagambe lumu bawena gano gebatungiridde agazimba wa Prim Touch bw'omala okukola akasiga wa Prim Touch kati n'oteekako kino ku mutwe bagambe babadde batungirira aliyambala n'abanga atadde ekikata kya lumonde ku mutwe osegeera kati bakuleetedde kikyusa colors kyekyenjawulo ekikiriko so boteekako eyo kala oba n'okyusa n'ogamba kanteekeko eno kala simanyi guno oguntu bagutambuliramu abasiru bagutambuliramu mvuma nze saagala sijja ndi musajja muwombeefu tulanga bizinesi z'abantu njagala kati lindako abantu balabe batya wekigenda okubeera omutwe ogwo wakula buti fena buli omu ayo nafuna kyayambalamu tukole nze wandinyambaza kiri ekirala guno gwandisaanye kwammwe
Omuntu ogwala awundire kana bulinga enanke ekobe olimanyi muzeyi leka tulange tufune sente nedda naawe ate kino kisusse wadde sente tuzaagala ate makumfuula tekuzijja kumfuula muyayi ndijjako ndako balabe wamma tekijja kunyinyibala nakula bubi gwagambye ndi mulungi abantu balaba nyibadde naye oguntu nagwo gwennyini sigusobola kati wano oba olina kasiba nga kalinga kamuli nze sikamanyi bulungi kasiba ng'ate ogenda kwebaka ogenda kwebaka kakati eno rob bazireese z'abakyala mwana wange mbabuulire bino ebintu bino abasajja bajja kunyiga baleme bigulira bantu bwe banalaba nga nze nkyambadde nga tekinyuma nga sinyuma namu sinyuma teka balabireko teka bamukono omanyi bannange munansonyi wono biwanvu nnyo atyo byambala mwalawo muwala wange muwanvu mumpi nnyo ate byo biwanvu nnyo kale bw'anaabyambala tajja kunyuma mujja kuba temumulaba ajja kuba nga bw'olaba osoyimirira mukko balaba bw'ofaananyi oh my god bwe tuti bwe tujja okulabika ndowooza mukirabye banna eno robu omuntu agenda okwetema supeeya nga wakkiriza dda akasipi tebakatuwereddemu akasipi bakeerabidde akapale kaluwa kapale ki ndaba nga kulinika buno bwa munkwawa batuuya n'enkwawa buno ka munkwawa mpanteekemu ak'omunkwawa bw'oba otuuya n'enkwawa robu yange eno so mulina okugenda ate mubeere nga muwagira ba Mimi's Glamour kati bw'oba otuuya n'enkwawa bagamba mwe abatambula olunaku n'otuuya n'enkwawa n'olaba enkwawa ate nga ziringa omwala ng'olaba ebintu bikulukuta bannaye mwakula nkwawa baaba buno bujja kutega guno gubatega omutega ki guno mutega nkwawa omunuuna ntuuyo oz'omunkwawa oli atuuya n'enkwawa n'ogamba right yo yeeriwa wangi right yo yeeriwa right yange yeeno bannange munansonyiwa atamanyi ddyo yaluwa omukono gwe guno okuwolika kati yeddyo guno owulidde so kati omuntu waba otambula naye temulowooza nti ate nange nzituuya nandowooza era ne boolaba kati zandibadde zatuuyanye edda waliwo kati oli abikula enkwawa n'olabanga essamba y'ebikajjo otuyanya enkwawa otuyanira muno so kabeeramu for a day notasobola kugubya saati oba blouse nabana baline mulimu ababikula enkwawa nga mulinga omuli pasikalamu bamwe abo bamwe babamwe era nakano kakola mwezi enkwawa bwezi akanoko ka preventing saati kutuuyana saati netatuuyana mwabalina ebyoya nayo mala bijjamu abalina ebyoya bamumuzika ng'oli akufuuwa bufuuyi okulaba omubiri gw'enkwawa so kekano bannange so eno rope weeri ku Mimi's Glamour kosa ne kino naye kino kiba kinziyeko nfebbugumu nekuzirika oba tukireke bwetyo but Dad, you're so beautiful. Yeah, the usual tell me bannange. Kuno kulanga atiitiridde. Banna kati gwe beere yatasobola kulanga bibyo. Abasobola bajja kujja. Tolina muntu alanga nankani. Ki? Biri byenjagala. Ki? Byenjagala. Motoka. Sula Motors. Sula Motors asangibwawo emachi Salama Road yawo. Mugende ate mubeere nga muwagira my blaza ndabenze bwe nkiteeka ko nje folomo kugenda ekintu kino nze bwe kitaddeko nfaananyi ntya nga akatuluma kati nze ntaddeko kala eri endala akyusiza yataddeko eri cream kati ataddeko beige abamu bagita beige abamu muki naye nga it's a beige yakula omutwe mulungi nnyo gwa laawundi gulinga omupiira gwa ragibe mfaananye kitange afaanana taata we ate naawe no kakutanda ato olerembuke naawe onvume nga bwe mbadde muvuma naawe okijjemu enjawulo okitegedde tuli ku Executive Media subscribing olikinge olwaleero sponsor waffe ye Mimi's Glamour gwe twambalidde ebintu bino atunda engoye ez'abakyala eziri eza luxury ayina detoxing leaves oba oyagala detoxingako ku mubiri owulireko bulungi waliwo akawala akabadde kantawanya nga kagala ku detoxifying ako detoxifying wa mitwalo 4 tumukuwa
detoxifying lunaku lwa kutaano kuba mulimu diarrhea osula ku ttooyi otwala akatebe okaliraanye toilet seat bw'olaba kisusse onuuna kasukaali bwe kitaba ekyo ng'onuuna gundi omira empeke gye bayita gundi imodium ofulumya amasavu ago gonna agamazeemu ebbanga mu lubuto abakyala detoxifying w'amaanyi n'omukozesa agasajja agamu nga lyewaana tolaba nkoze ssente tolaba olubuto n'ogamba ndi laba essavu jjereero eryo so kaakati aba Mimi's Glamour ng'oggyeko detoxifying leaves balina n'ebintu bwe biti zino robes z'abakyala zasobola okwambala ewaka noba ng'ofaanana bulungi tulina bino bibonets nga birungi si bitungirire then tulina Vaseline original bannange mpulidde abantu bangi abagaa Vaseline agubya Vaseline akola biki nze Vaseline abaana bange gwe beesiiga Vaseline original dermatologist tested by dermatologist so waali bamutunda ye muntu akola kuki ku nsusu amanyi eyekenneenya kakensa eyakuguka eyabanguka kabangu mu nsusu so Vaseline waali original tulinawo buli kika ekya Vaseline coconut waali so balina perfumes ez'enjawulo zonna ez'abakyala kw'ossa n'ensawo ennungi ddala tulina scrubs zaakatuuka era ndowooza bagenda kubanga oluddako baleetwa scrubs nazo tuzirange wano tulina coffee scrubs tulina ne scrubs ez'enjawulo kw'ossa nekyokozesa nga we scrubbinga bwe gloves obwo nabo weebuli so ennamba y'essimu eri 07 935578 obeere nga bakolako omubiri gwo bo batandikira wano okukkirira wansi owunye bulungi olabike bulungi mu buliri okwate ensawo ez'ebbeeyi kw'ossa ne abaya ne hijabs ennungi ate era ng'ogenda ofuluma ng'owunya akawoowo kayitire okitegedde tuyina awudi ow'omu nnyumba naddala mmwe oli musiraamu toli musiraamu naye ng'oyagala ennyumba yeewunye bulungi awudi weeziri waliwo ez'okuteeka ku muliro waliwo ez'okuteeka mu mazzi waliwo buli ekika ekyenjawulo ekyokubanga ennyumba yeewunya bulungi nnyo kati gweyogera bwogezi bw'oyagala nju bwegamba oyagala ki aba Mimi's Glamour badelivaringe hijabs weeziri okuva e Dubai okuva e Turkey okuva e Egypt zonna weeziri gojja buzi n'okola ki ne weeroboza ate bo aba Bubbles beauty bakola ku nsusu n'olabikanga muzeeyi w'omulaba n'obeera ng'oneka n'otuuka mu myaka gy'osanga abantu bategeera nti watuuka mu myaka bakaayana ne bagamba ngira naye ati bwe baba banjumiza ate ne mbabuulira ne be twalina nti ye ne twaline gundi naye kati yenna asensebuse asensebuse nga bw'olaba muwala wange ku myaka kwali okufaanana atyo muwala wo ki muwala wo ki muwala wange omukulu yaani ali eyo amanyi mulimu abatya obukulu buli omugamba ndi abula okufa omanyiira nze nkutya omanyidde munnange weereko otyo bo aba ECOP photography and videography bakuleetera ekipya very soon era beerawo nga okyawagira essaawa zino gwe alina omukolo ogw'embaga kwanjula yagakuba bifaananyi bibyo weetaaga photographer akutambulirako gwe bali bonna babalina nga gwakkuba ekinzaali kyo baakigoba ewaabwe ate bakola ku mikolo akiika buli kimu ky'omanyi ekyenjawulo tebakola ku mukufa tebakwata bafu yadde okkuba ebifaananyi by'abafu otuyamba buyambi bwoba olina ebyomufudde kufuna abalala bakkube oba okozesa essimu yo so gendawo obeere ng'obasanga bawo ku Nkuruma Road kizimbe kya Light Building room K08 Bubbles Beauty basangibwa ku New Pioneer Mall level 4 room 106 gendawo obeere nga baddaabiriza olususiro tebeerusa ate bo aba Ali Car Rentals basangibwa Boston e Massachusetts bapangisa mmotoka ekyo kigambo andi very soon ngenda mu America omugaga yantaddemu ssente antwala mu America ku bbiiru ye kulya kunywa mbavumireyo ku bbiiru ye inebake ku bbiiru ye olye ku bbiiru ye ndye ku bbiiru ye inshoppinge ku bbiiru ye mbavume ku bbiiru ye wamugambye nti olina tatawo nedda sigenda genda nampeekera ani mpekera emyaka gy'otuusaawo nga togenda ngako mu America navaayo dda wantama butami era nakugamba naluli nti saagala so sirina kye nafuna Ali Car Rentals apangisa mmotoka mwenna abali mu America Boston Massachusetts mubeere nga mugenda nga mupangisa ku Ali olina mukolo mwagala convoy mwagala bada Uganda kunyumirwamu mu America beera nga ate onoonya Ali Car Rentals so bwe bityo nno bwe biri aba
Nisha Portraits bo bagamba nti bw'omala okuddaabiriza ennyumba yo bazo gizimba weetaagamu ku bifaananyi ebyo ebinajjayo beauty ey'ennyumba yo. Abakyala muli mu bisenge nga tebinyumaamu kulaba, so weetaagamu ebyo. Waliwo ebifaananyi ebiteekebwa mu nnyumba oba mu kisenge nga birina memories ze bireeta oba obitunuulidde. Osobola okuba ebifaananyi oli yakuba biba bya art, tolowooza biba bya kamera, biba bya art ng'oli yakuba ekifaananyi kyewammwe mu kyalo n'akikuleetera ne kibeera mu nju oba okiraba oba olina gye wali oyagala nga wagendayo okwo oyinza okuba ebifaananyi ebyo omwana oyo asiga ekiyitibwa ekifaananyi naawe n'okkiriza. Kati tolaba ono ekiki kye nasanga basiize n'engalo ate nalowooza nti kamera ngamba nti kamera eyo ng'ekuba bulungi nambuulira buulizi nti kyali kyangalo n'olwekyo mujja kwebanga mwebifaananyi. Lunaku lwa Mande tubeera wano nga tutandika wiiki nga twagaa wiiki ne kuba bowa ne tujja wano ne muzeeyi ne tubeera nga twogera ku bintu ebimu eby'enjawulo. Yes. Ebitambudde wiiki ebadde etya, bibadde bitya, ki ekibaddewo, naye mu bulamu bwaffe obwa bulijjo siga nti ayogera ku bantu nti gundi yakoze bw'ati, gundi bamulabe n'akola ebyo twabivaamu. Ate eyo level si kwe tuli. Muzeeyi si kwali. Eyo level si kwe tuli. Ne muwala wange si kwali. Ate era taligibaako. Otegedde. Kaakati muzeeyi ono, muzeeyi ayagala emmotoka ya miliyoni 4. Leka nawe atuzisizza nnyo. 5. Motoka ya miliyoni 5 abe awone ebigere. Naye wanzisa nnyo. Wanzisa nnyo n'okamala. Kale. Wagamba naye bankadde ng'eweddeyo ojja giddaabiriza. Nze manye ennaku yange. Era manya nnyo ennaku y'omukwano. Gundi yo Samantha. Samantha Muhangi. Tukusaba Samantha Muhangi olina okunjokyayo n'opa ku ssente. N'owa muzeeyi ssente z'emmotoka Samantha. N'abalala mukole nga Samantha. Samantha, you know we love you so much and we want you to do this because all our hopes are in you. Onaakwagala ate takufuna. Kakati ndowooza tujja okukola gundi eno tugenda gikusindikira naawe omale ogirabamu omanyire ddala nti abantu bo bali serious. Samantha Muhangi tukulinze esawa yonna. Ebiddirira byonna ojja kuba nga obifuna okuva biri byonna byonna bw'oba ne kyoyagala okuleeta kyonna essimu ya Shamimu weeri ojja okubanga buli kimu kuwoyita. Bayinza obiyise bange nze nesikubuulira nti balina kye baweereza. Nkumanyi kunkwe kwotudde ggwe. Naye nentegera nti bakwadde ekintu nga nze nakibaddemu n'amaanyi n'otakimpa. Gwe muzeeyi okuvuma. Kakati naye oba omanyi nti wali oyagala lwaki wagamba nti emmotoka njagala miliyoni 5? Waŋŋamba ne bwofuna ya miliyoni 3 si bwe waŋŋamba nga tuli fekka. Ne gamba muzeeyi katugende kuli tusabirize. Naye tusabirize emmotoka ati tonenya ati si ya miliyoni 5. Waŋŋamba miliyoni 3. Agisula. Sula Motors. Sula Motors ajja tugendagendayo tulabe. Kale tugende. Tetujja kubeera nnyo ate nga banaku nnyo kutuuka awo. Bw'owulira nti tokyagadde ng'olaba tukugambye okireka kubanga era ebbanga lyonna mbadde sitambulira mu ezo ze mukoze eki. Nze munayiseeguya. Naye nze ntegedde lwaki omaze ebbanga mu bwavu omanyiira. Bw'oyinza okulowooza naye nze wadde nti ogenda kumpa bubi ate tonengeza nnyo olowooza nti mbadde bubi. Era sibadde bubi. Gwe kakati if you feel like nti toyagala bampe kubanga nkugamba bwe nti bagambe nti bampa kale. Nze saagala kumumanyiira. Ojja kumanyiira balala. Mpozi bampe bakuwonya okuvuma. Kasuku leeta TV y'omusajja. Omusajja amusuubiza TV togireeta. Omwana oyo leero mmeka? Leero si Mande? Mmeka leero? Mande. Mmeka? Leero ennaku z'omwezi 3. Ebisigadde byonna kati mbirekedde ggwe mubeere wakati wo ne Kasuku. Bro. Sijja kwogera kigambo kyonna ng'okuggyako nga mmaze kuwulira ssimu ye. Totiisa muzeeyi lwaki ye gwe bakuwa ssente za TV waki tewagigula? Ano manyi naye weekuba enjawulo. Bakuwa Ameria yakuwa $5,000 lwaki tewagula TV? Ogambye yakola ki? Yakuwa $5,000 lwaki tewagula TV? Kati mwosinikira ebinnyo Kasuku yaŋŋamba kola ki? Kati nandiguza ate mbeere nabbiri nga Kasuku agambye ndi yagenda kumpa gy'ako. Mugiteeke mu kisenge. Ndi mu ruumu emu. Muzeeyi emyaka gy'oli mu ruumu emu? Ate nsula mu mmeka? Nsula mu ruumu emu. Ziri endala abaana be basulamu. Anti abaana bateereyo TV emu mu ddiiro. TV endala ogiteeke mu kisenge kyo. Kakati olabeko ne mukazi wo. Mbadde njagala nnyo nti bw'oba otegeka enju otegeke yiyo ne balo.
nze yango lemejiteeka mu lugezigezi olwo olidde saagala kunsiruwalira kuba toyagala tebwagala TV yammwe nayo temijimpa ate ojimpa ate mbulire ne wemba njiteeka mani g'osiriwalirako naye bannange omanyira nze g'omanyira nze. This must be ECOP on set. The lame soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Naleta basasula TV. Era oli waddembe okubatwala. Ate nakusiba emiguwa ndi bazze. Nze saagala kummanyira. Bw'ompa ssente tombulira ndi zikole mu kino. Zimpe nzondeke. I know how to spend it. Saagala bintu bya kummanyira. Munkuwadde emmere naye sebo liisa wuuma toliisa kino toliisa engalo bw'oba ompadde kintu mpa. Awula gwe kimuzeeyi. Sorry. Frank Ntambi yagamba oyina ennimiro y'ebivumo ng'olima ebivumo. Naye oyo n'entambi nayo manya mmanyiira nnyo. Naye ng'olina ennimiro. Sirina nnimiro nina faamu. Olina faamu y'ebivumo? Gwe kati bw'otuusanga gwe. Olinako abakozi. Do you recruit? I do. Era natandika traininga n'okutraininga. Kati sofa ninawo gwe. Ate ani omulala? Wangi? Ani omulala? Mutabani wono gwe wa traininga Sane. Ndaba ali bulala. You're proud? I'm proud. Omanyi it's like kati nga bw'olaba coach wa Messi. Abeera proud Messi buli lwakuba obujogoli olwa Ronaldo. So I'm proud. You're proud of Sane case? Yeah. Ate tannaba kutuuka ku mutindo gwe njagala. Njagala ng'avuma omuntu n'amuleka nga talina kaamulekedde. Feeyi? Oyinawo feeyi? Ninawo feeyi. Ninawo gwe ne Sane. Kati njagala kufunayo. Naye Farida oyo atya nnyo mutiitiizi. Kyetaaga ng'ovuma omuntu nga ne bw'akutunulira ate talina wakutandikira. Nze ndi musajja amanyo ajja okuvuma n'ono omwana nja mutraininga nga bw'akuvuma ebisigadde waba tasobola byatula akwatako bikwate. Ngomu ebisikadde noga kati kino wendi ate kyo sige hi you're looking nice. Oh no, you're looking yummy. Omulabi abigula kizibu okusanga omukazi omweru abo bwe batya abo ng'abigula babeera bamulesi. Omanyi entobo y'essiniya ana wuya abigula wallahi wejjemu fitina mambo obugazi wadde abigula naye era omugongo mugazi muzibu naye ng'abigula kaakati oyo okumwetolola banga yeetolola tanka ya kuresti. Wallahi nze kola nina future egenda e Bulaaya. Mwana wange nze bangobanga. Ng'ogenzeeyo? Bangobanga sirina kye nafunayo. Ye kati owabo ndi bano oyo waawa. Nze ate mmanyi mbalaba wano. Omanyi ffe Abannayuganda bino ebintu tetubimanyi. Ebintu bya culture bino. Bazungu be bajja wano ne babigula. They know the value. No, they are just it's because they are stupid. They are not stupid. Lwansoka kakati ffe eyo culture. Anti bo tebagirina. Anti katulaba bagula amaliba. Kyenkugamba olw'okuba byo tebabirina. Be balina obbigula kakati nze kiringa nze kati sinza kwasaamira. Nze mbigula mu sinza kwasaamirira nga wali wazina amazina agaawana. Nandi nze njasaamirira. Kuba manyi ensonga ekwasaamiriza kuba oli mwasamu. Kyova oyasaamirira. Naye bw'oba toyinza kwasaamirira. Nze kati mulimu ebintu bye sikyewuunya. Byesobola kwewuunya. Bo bajja n'alaba bino. Kuba ewaabwe tebiriiyo. Teri ngalabi. Ekimuguze obigula kubanga omanyi mwe mulina bye mwegomba. Nze ngula n'eŋŋoma ne nziwanika mu nnyumba. Mwefuula ababyagala anti kakati wallahi nze mbyagala omuntu omusalafu bw'okulya byokulanguliraanya abasalafu kati nga batwala eŋŋoma nga nakyo nga mutwala eŋŋoma nga nakyo ebyaki ebya sitaani kati gwe bwe wabitegeera kyova obyagala nga olaba bakujja kukkanikyayo. Nze ng'omuntu njagala nnyo ebintu nga ndi wanjawulo. Anti kyekyo olaba buli wobeera ne bino ebintu oba wanjawulo. Obeere uniiki.
era kati n'enkofiira eyo eyo njagala eyo. Nze yo sijagala. Oyagala eriwa? Nze mbwe mama kwambala nyambala nga ku topi obwo bicho. Topi ofaanana ekinayo wonna oba ofaanana ng'amagujja. Anti njagala kufaanana magujja mbere wanjawulo. So neme kufaanana ddubu nga ggwe. N'enkufiira eyo gy'oyogerako wali wajambala, nze manyi abazambala sibaagala. Ani ajamba? Abavietnam. Eri? Ennutulufu eziti n'Abachina bazaagala ate nze sibaagala. Ate teriyo omuntu ayagala Abachina tayinza butaagala ate nkufiira eyo. Ezo ojja bagendera buli abaagala ojja kusanga azambadde. Nze sibalinaako buzibu. Abachina? Nze manyi Abavietnam batulugunya nnyo, nalaba batulugunya nnyo ne bantama. Gwewalana n'ebitakuliiko. Nze ekyo ky'okulaba bulabi kino nti kisi kirungi, nkikyawa. Era n'eddiini bw'egamba nti kino kikyawe nnyo, bw'oba tosobodde kikyawa waakiri kijjeewo. Bw'okikyawa. So muzeeyi, ekyokola ki? Ekyo. Njagala tunyumya emboozi nga ndi relaxed. Nedda nnyabo. Okuba kutyoboola. Oba ontyoboola. Kakati njagala tugende wali maama wo bw'anaaba azze ku lanchi. Ng'ogira oti maama ng'onyumya. Bannangozitowa. Obadde ogamba nti ompita keeki. Wakubye maviri n'akuluma. Nze abo saagala. Njagala mukakasa nti mu buli kimu ndiki. Namutaddeko omukono omutayimbwa gwa kaluma. Banange temwerabira woman app ebeerayo buli lwamukaaga essaawa 4 abakyala mugende gweyiseeko osobola okuddayo ku channel n'obeera ng'ate ogiraba ebeerayo buli lwamukaaga. So bw'ebanga program eno ogiraba mu Mandi ddayo olabe woman app gw'ataagirabye. Raw unscripted. Bakimanyi nti Sabuka gyeri? Bakimanyi. Sabuka ebeerayo buli lwakuna. Essaawa mmeka producer? Essaawa 12 ebeera eri mu airinga. Luli mwagamba baasabuka. Wiiki eno. Muganda wange. Mala kulya mmere. Omala kulya ng'ogenda ogiraba. Kati womala okulya n'ogiraba detoxify. Kubanga kakasa mujja kunkubira nga mwagala detoxify. Ate era atagala mazima naye akole ki? N'atayagala mazima nga nawe otya amazima tolaba. Tolaba ng'otya amazima. Don't watch. Naye era bajjukize nti tetulinaako gwe tugamba nti twonoona. Mazima meerere. Oba tuvoola wadde okugamba nti noli tumulengezza. Wabula abadde mazima olw'okuba gye tuzze tuyita n'ebitero. Era bw'omulaba programu eyo, producer nsaba bw'oba oteekayo programu ezo, otandika oteekayo ebigambo bino bye mulabe mu programu eno byabo. Abo wabula si bya executive media wadde host waabwe. Wabula byabo abakyaziddwa. Banyumya bye baalaba. Byabwe. Mpozi oba kyekiseera kitugambe bannayuganda bategeere. Bannayuganda bakyalimu obunafu bw'okulowooza nti bw'oyogera ku kintu nga bw'okirabye nti oba olina gw'okyaye oba gw'ovvoola. Nze bwe nnyumya kati nga wano nti natuse mu Kalicho Village nga mulimu ebitebe bye batuulako. Mba sigivvoola. Mba nnyumya bye nkoze ki? Ng'enkuyegeza biruma. Kati manya bumanya nti ababeerawo bajja kukola ki? Kulwana balabe nti enkuyege tezikola ki? Bwe nnyumya nti mu Kalicho Village buli atudde waatudde asuulasuula ebintu bw'aba avaawo n'abirekawo. Mba sikuvuma. Mba nkubuulira embeera gye nsanze mu ki? So bwe muba mulaba ebintu bino. Naye wabula bannange nze naalabye bantu bakopya abantu ba Kalicho Village bakopya. Babakuŋŋaanya wabona. Tubalanze. Ne tubalanga tebatwadde. Oli tayinza kujja n'agamba nti munaye munywe ku mazzi gaagano. Abatwala yadde ogamba nti kale munywe ku mazzi. Ndowooza nabo bagamba mwali mwabulwayo mwatuula ne tusala ebitebe byaffe bye mutuulako. Nedda mwali Kalicho Village tebagimanyi ne tuleeta abamawulire batandika obbalanga. Nga tonnagenda na wala nnyo. Musimeeko olw'olumu mukola ne pate wano ne mutatuyita. Nga tonnagenda wala. Kalicho Village eno nze najja wano mu 1977. So otageza okujja nga tefaanana bweti. Na bino tebiriiwo. Muleme kulowooza nti muli ba kitalo nnyo. Mutamiza muwaayo wadde akipa y'amazzi. Yadde kasoda. Ne wafisi ate okumanya najja wano nga tebalina ba sponsor. Bafunye UTB, balina PSFU, babawa ssente. Lwaki PSFU eri ku bipande byammwe? Aba PSFU. Kuva mwaka ki?
baba wadda sente ne mutatuwa bwe mulaba ecupa amazzi ecupa 3 oba 2 zamba mutuwadde bosi waabwe nno y'oli gw'olaba olaba ye ndi yanyo ali ku juice mukama waffe twemulugunya obutatuwa yadde kasoda nga tulanze ekifo kino balangira bukadde abantu bajja ate tebakimanyi naye tubalagiriddeyo twajja temulina parking kati mwateekawo obupande parking strictly for Nakawu kati juice oli kuwa meloni fe tuli wano tumira malusu taata ffe abasomesa kino ffe tubalanga abasoma ennyo ne mutamanya bwe balanga ate tujja kikola ekyo kisobola otunywamu obutwa kale lwaki tutugenda tunywamu obutwa ne mutusanga ekitezi nga batusudde eyo tuwandika invoice nga tuwandika invoice nga bagenda tuwa tani mmekeza amazzi bannanga ate obutamanya nabwo bulwadde nze mbeerawo nga sirina mutwe na magulu obutamanya nga ggwe mbeerawo nga sirina mutwe na magulu nze nakula bulala saaga omanyi obutamanya buyinza n'okuyingiza ekituli omuyingidde omusota naye manya nti owalampa mwera mannyo yongeramu amaanyi leeta gwe soda waffe leeta ekyokunywa ffe tuli bubi ennyo enkalaba tetuluma ndaba oweta omugongo ogenda kalina n'abanakawu dda gyabayisizaamu eggaali muddaawo musinike ebinnyo nze mbavuni osusse wate olina nze bwe nnyiize olw'obunaku oli bwakuva ate nze aniŋambye ndi munaku alanga ebintu byabwe lwaki sivaako abadde asaaga nange nsaaga nsaaze buli agenze n'agamba oyambadde night olabye obutamanya naye buli obulwadde kati ategedde nti olanga awo mbeerawo nga sirina mutwe na magulu okubeera bwe ntyo so it's a Monday alage tunabulwako we tutuula gwe bakuzaalira wano we are good fe wano tukkirizibwa tuli national theatre artists kuva 1972 mbeera so wonna we twagala kati oli bwali enkalina nze aliba aliikako oli ng'omeketa mumekete nange nsaaga naye asaaga personal but asaaga bwati ate kati n'okwogera bajja kumpa engeri gye njogeramu mundeke nammwe ate kundikiteti nga kutuuka ku ekyo leeta ebyokunywa byaffe wano oyo yekka namba 17 yatuwa ebyokulya anti era gwe tulanze naffe kati yeyasigadde nga mukwano gwaffe oba balala tebaagala bagende simanyi banaavaawo ate iyo sente ze bakola wano nenze kabalogo siraba nnyo bwe bakola naye bunaku baggulawo bafuna kakati mufuna mu season ki December kati covid takyaliwo temuddamu muwogerako namwe munaabanga bana abaatwalwana myaka ana muwoza twalwana covid muveeko kati myaka emeka bukyalekera covid avaawo nga mutugamba ebyo abaana bantu bye bakoze kya covid yaggwa obimanyi nabino ebitebe byonna byonna mubikoze mu covid ngawe leero nabajjidde nze wano mmwe mwansangawo wano mwansangawo wano muleme gamba nti nabajjidde tujja bulako we tutuula nazaalibwa mwaka ki mbadde mbeerawa nawe muleme likunsiruwalirako olowooza bakyanzaalibwa mbeera wano bannange leka tukoleko ate buli wano tiwaliwo ali wano yansookawo n'abakola ku national theatre tekuli yansookawo bonna bansangawo
ate buli abazze bagenda abasinga naye ne bafa nayoza nabano banafa bagundi nga gwe tofeera ngera gwe tofa tokyalina nnyo ssuubi lyawo waliwo lwaki oneesibako naawe oyagala kubanga nze banne tontandika anti ndaba ommanyiira tontandika eyakunyiza adde mulala kati ndaba omngendereramu saamuyise nti akuvumye bannange nedda oba olakasidde lwa mumwa nedda muveeko tomukuba luseke nva eri kugulira kajuyisi ndeeta invoice kobanjira nabyo mbikusasula nze saagala kunsirwalirako ndeeta invoice pozi noli akusabye invoice naye bannange ajoga nga nsaba amazzi ganusu simanyi gagula meka 5 gagula meka 5 ate abadde asuka kale gagula meka tayinza kuwa lwenzooli ayinza okuwa lwenzooli obanga gwonyweddemu omusaayi kati oyo okumugjamu 3 omusala kagirita mabega tujire tugende akagirita nokamukane mayigo bwe pa zizino ngazijjayo kati linda kaba abangamba emmotoka nga tebagimpa nabo ndwe nabakwatako abana bagenda tekamida gali ekiganda babanga gubasandaga salamu kajirisa nedda zizino nazijjayo kiki omanyi nina okubuuza muwala wange oba njogera bubi bulungi nnyo njogera bubi kati oli bulala njogera bubi ngende maaso ndabye nnyo sente zinantuuse nga nzifuna mu bugubi nyinza okuba wano nno nga nazo teziriiwo n'olaba embaga kakati yogera gwebuuza kyoyagala okubuuza wayi wangi nze ndogola ntiwawoseka weti naye akatu kagiritako nzemu naye katebereza nga bakuvudde eri nga tebatomanyi naye bakola kali kyembuuza ebbina libeerawo ng'oliyenjudde bakugwako kiyiifuyiifu baleeta agasajja nga 3 baagala ku sente oziremedde lirire likukwenjula ebbina liriza ebbali liti oyo yetegese nakonawo akagirirawe ndumwogera kunzitani oteredde naye oba njogera bubi bulungi nnyo ate teryakusinga obuliridde eggwanga bwembanga njogera bubi oŋŋamba nga saagala kwogera bubi njogera bubi yasinga naggambidda akati muzeeyo olwaleero ekyatulese wano ngogere tulina kikolako njagala twogere ku bantu emyaka gy'omaze ku nsi ife kugina emyaka gye tulimu katono nnyo omuntu katukola nga tuganze sidda ku bantu nze ntadde abantu babi omuntu nakukola kino omuntu nakukola kiri kyokka ate ggwe wootusanga nga tunyiize noga ensi bwetyo bweri abantu bavudde edda nga bwe batwe bali naye kati gwe kyolina okukola yiga bw'otegeera muntu okole naye mugende mu maaso lwaki abantu bagamba bwotyo ekiŋŋambisa abantu bwe kityo abatuwuliriza abatulaba mwebale kusubscribinga sikulemye nakyo okuze subscribing okubanga muli ku executive media mulikola kya ttendo nnyo okusubscribinga okulayikinga wamu n'okusharinga byonna tubyaniriza era tubisanyukira nammwe ne tubasanyukira ne tubasaba okugenda mu maaso erinnya lyange ndooza mulimanyi nze kojja Ssematimba Ibrahim Kagatto anaatera okufuna entambula abantu obavumya ate banaakuwa entambula ate nze nkubuulire
nedda tugende maaso nja kuddamu era kiri nti abantu bo bwe batyo omuntu manya bw'okolagana naye mu mbeera gy'akola ki gy'alimu bw'aba akuvuma gumira okuvuma oba manya nti ngenda kukolagana ne gundi naye bwe naakola ekyobusiru bwekiti ajja kunvuma n'omanya nti oyo ye okolagana naye ng'omanyi nti tojja kukolamu kyabugwagwa kinaakola ki kinaakuvumisa bw'aba ng'ayomba manya bwabeera n'omuntu ayomba bw'aba ayomba beera naye ng'okimanyi nti gundi ayomba ojja kubeera n'omuntu nga ye alina ebigambo wa lugambo awaayiriza omanye nti oyo bwe mubeera naye nga ne bwe bagamba nti Zubeida yampayiriza nga tekikusitula mutima kuba omanyi nti oyo kyeki muwaayirizi kakati nze obeera tolina bubeezi magezi bwe bakugamba nti nakuvumye n'onyiiga nze sikuvuma kunyiiga mba nkussa mu layini nze nkuvuma nga nkussa muki wamma nkola bubi nalina lwe nali nkoze ŋŋamba sagala oyogere kubanga ontya gwendi singa wali oŋŋambye n'olwekyo abantu bonna bonna waliwo abantu nga bo akunyiiza nemwogera nemumala ennaku bbiri temwogera newayitawo ennaku ssatu nemwogera omuntu anyiiga lugenderezo ekintu ekikola omuntu yenna bw'aba asalawo ekintu ekyagenda okukola takisalawo ng'anyiize osalangawo ng'oli nnomo ng'oli mu mbeera zo eza bulijjo lw'osalangawo ekintu ekituufu tosalangawo ng'osanyuse nnyo bw'osanyuka ennyo era osalawo bubi kyova olaba abantu abatera okusanyuka ennyo ne basalawo bye basalawo mbiraba ng'ayagenza okucakala anywedde akoze eki byasalawo byonna bw'abiraba ku makya engeri gye yasazeewo olaba nga tebiba ku ludda lwe tebiba birungi bw'oba onyiize tosalangawo kuba si ggwe oba osalawo essaawa eyo obusungu bwo bwe buba bukola ki bwe buba bukusalirawo so nga obusungu ng'osunguwadde n'omuntu osobola okukola ekintu kyonna ky'oyagala ekyobusungu bwe kuba kwata jjambi ogikwata n'otema ki ate oluvannyuma n'ogamba nti saagenderedde kola ki bwabadde busungu so oba n'obusungu tosalangawo kintu kyonna kyova olaba abantu bangi nnyo ayogera kino n'ayogera kiri abamu n'akutemako n'ogugambo ogunene nnyo oguzibu nga kati ggwe gwontemyeko nti simanye mbu nkumanyiira naye nze nga nkumanyiira ddi onoonya byoyagala kunsalako naawe katolaba bonsalako ekigambo mpayiriza ng'obadde onyiize ekintu kyonna kyokola tekiba kituufu ne bwalikwatanga okutta ekintu nti okikasuke nga bagambye nti kasuka ejjinja lino mu mulyango guli ng'onyiize tosobola dikasukawo ligenda olwokubanga si ggwe oliba olikasuka obusungu bwe buli olikasuka ligenda walala kyova olaba nti bw'oba okolagana n'omuntu yenna olina kumuyiga bw'oba tosobola kuyiga muntu gw'okolagana naye omala biseera okubeera naye oba n'okubeera n'abantu ojja bavaako era abantu bangi nnyo abaalemwa okuyiga abantu babeera bokka teweebuuzanga nti lwaki gundi abeera yekka tayagala omwana tayagala mukazi tayagala musajja kubeera naye tayagala ani ayagala kubeera mu nju ki nga yalemwa okuyiga bwe babeera n'abantu nga aseka amunyiiza akutamye amunyiiza ayambadde nga anyumye nnyo amunyiiza buli akola ekintu ng'amunyiiza ate omuntu eyakula nga wambeera bwe zityo waliwo abembeera nga ye tayagala kutunuulira muntu akoze kirungi nga bw'okola ekirungi akunyiigira ogenda okulaba nga be bano abajja n'ajja ne mu inbox yo n'agamba nti bye mutukolera byatutama nomubuuza nti ani akuleetayo kubanga nze mba nkoze bintu byange gw'obikkula n'ogula ne data n'obigendako gwe kyoba okola emboozi za kyaki nnyingi noonya we bapuliikingira noonya we babuulira enjiri ffe kuba ebyaffe n'abasamize bangi n'abasamize nabo gye bali ne channel eziriko music ki weziri naye ate oli kuyanga ate oyassa mambu nakutama mba nkoze bubi ekyo nkikyuse oli kunze ate ogamba nti nakutama bw'owulira nti nakutama togendayo kati gwe tolaba embizzi tegenda mu muzikiti kuba abantu b'omuzikiti bagamba tebaagala ki era embizzi nayo ngezi tezikyali nnyayo waakiri zigenda gye bazirya netagenda gye banaagigoba bugobi webanaagiboolera webanaagiboolera okugiboola waakiri egenda gye bagiriira kakati naawe bw'oba okola togenda ku ekyo ate mwemanyiiza ekintu kimu mwe mugenda ne mwebuuza oyo bwa myaka bwe giti naye nga takaddibwa oyo bwa myaka bwe giti naye ng'atalabika ng'omuto obudde bwe obumala weefundikidde
onyiize oli mukambwe ennyo ku kino bw'olaba kiri kikunyiiza gy'onaakoma okwekaba omanyi bagamba sseggwanga gyekomye emyereego gyekomya n'okkaluba emiwula. So omuzeeyi ako kabadde kakutuyisaamu nga tugenda mu lugendo lwaffe olw'okwanjula. Luli Monday eri twali tuli ku njogera yaffe ey'okwanjula. Biki ebikolebwa mu kwanjula nga bifu? Lwaki ebintu ebimu bikolebwa? Nonnyonnyola bulungi nnyo bwetyo ne tuyingirako awo ne mu maka era abaana baakusiima nnyo. Beebale era tujja kugenda nga tufunangayo. Era abaana baakusiima nnyo binnyo bye baali tebamanyi. So bagamba muzeeyi nti mu kwanjula maama takkirizibwa kutuula mu kidaala. Nti maama alina kulingiririza mu kisenge n'asiibula omwana we nti baayi. Ate ffe abamu tubimenya. Tetuganze nakuzibwa maama alingiririze mu kisenge. Olumu ogenda okwesanga maama ayina nze ng'omwana waki omubwe nti ow'obuwala andabire mu kisenge anningirize mu kisenge bajje bamunyumize nti azinye akoze bino. Naye ate lwaki baagananga maama okutuula? Lwaki maama bamugaana okutuula? Emirundi egisinga obungi omanye edda abawala baafumbirwanga bato nga bali mu myaka 16, 17, 18. Omukazi eyazaala ow'omwana ow'emyaka 18 bw'aba afaanana kyangu nnyo omusajja okulekawo omwana oli n'atwalamu maama we. Naddala omuwala endabika gy'abakyalabikamu abatannaba nakumanya bantu bwe batunula mu bantu bwe beeyisa teyeekolako. Kati ono ye aba amanyi na buli kimu ky'ayagala. Nga wataddeawo omuwala wa myaka 21 n'oleeta n'omukazi wa myaka 37 n'omuteekaawo n'obakolako make-up, omukyalo ow'emyaka 37 ajja kubanga asinga omuwala okulabika obulungi kubanga ye buli kye bamuteekako kijja kuba kimutuulako. Ate ono bajja kuba bamuteekako ebitali bya myaka gye. Ekyokubiri n'okutegeera omuntu singa omusajja oyo ayogera n'omuwala ow'emyaka 18 n'ayogera n'omukazi ow'emyaka 37 ojja kuwulira enjogera buli omu gy'ayogera. Kijja kwanguyira omusajja ogamba nti oli ayogera ababukabubabusi ng'agenda n'ono. Ekyokubiri abakyala abamu okyabagana okujja mu mbeera bw'etyo wano wennyini we bazze okwanjulwa baleese okwanjulwa omusajja agenda okwanjulwa. Abakazi baabanga mu bufumbo nga bali mu mbeera mbi. Kati nga kitiisa abasajja babeeranga basinga obungi na tujja kiyita oba ki nga tebaagala bakazi baabwe kumala gajja mu bantu kubalaba. Abamu olw'okuba nti baabanga mu mbeera mbi n'abalala nga tebaagala mukazi ono kujja atuuke okuba nti yeegomba kubamu abantu ku bantu abazze ku mukolo nti nga mukadde gundi yalabika bulungi labanze bwe bakola ki. Ekirala nga omukyala ayinza okwegomba abamu ku bazze n'omusajja ate ng'abo babeera naki babeera naye bamuzira. So kyekikipingisa maama mu kisenge tewali nnyo nsonga eri awo. Tewaliwo nsonga gye bayinza kuwa eri awo yasimba egaanisa maama wo naye nga maama wo okujja mu kidaala bwe kiba nti mulinawo ekidaala kye muba mutaddewo nga kyabakojja kibaawo omuli baganda ba maama. Kati lwaki baganda ba maama bo babeeramu ng'ate nabaawo awaka babeera nga bakyala? Kitegeeza ndi kuba bakojja abamaama wo kojja abamaama wo ne baganda ba maama wo bonna babeerawo. Kati njawulo kakati bwe kibanga omwana oyo mugambye nti mumuzadde awakaawo ate munaamuzaala mutya nga maama we yamuzadda mumukwesa eri. So gogamba maama atuule mu kidaala? Sigamba bwe kiba kisoboka atuule kubanga anyumirwe essanyu ly'omwana we. Eryo likolwa omulundi gumu mpozi nga musuubira nti eyo mujjayo mangu mumuwe omulala. Naye bwe kiba nti nno omwana oyo yazze omulundi gumu omwana omukyalo oyo maama yeefuga n'atakola ate ebintu ebisinga emirundi egisinga kuba ne taata bw'abaawo talina byakola bya kiyaayi aba atudde bw'ati. Kati osuubira maama ate ye okuba omulalu okusinga awo okujjako okubeera nti omanyi abantu abamu babeera kyetuyita ekigambo neerabidde bwe bakiyita bwe nnyinza okukitaaminga kuba nnyinza okyogera abantu ne balowooza nti njogedde bubi. Kamba abasajja abamu baba tebaagala bakyala baabwe bantu kubalabako kubatunuulira balowooza nti aidha bwe bataamusunge bajja mumutwalako oba omukyala ayinza okulaba embeera bakazi banne abalala gye balimu omukazi n'atandika ogipeeka bba nti bali bannange bonna bafaanana bwe bati labanze bwonfaananya oba
n'omuntu yenna ajjidde ku buludda lw'omusajja singa yeegomba maama waaki w'omugole kigenda kulabika bulala nnyo nga kuba ne maama w'omugole ate bw'abanga ali mu mbeera mbi omusajja kuba aleese ebintu bwe bityo nga bye baaleese n'amwegomba sirowooza ni maama w'omugole ayinza okubeera mu mbeera ey'ekinaku ng'ate waliwo agenda omulabya ennankani akasana kyendowooza nti byemu ku bye bati otherwise tewaliiwo ensonga eganyisa maama wa mwana kutuula mu kidaala ekyabakkojja kuba kyekiba ekyabwe. Yes. Okay. So ekyo kitegeerekese. Ensonga endala eri kwanjula nze ntabula bagamba mu kabbo ka muwala temugiramu menvu. Lwaki oyagala galeeteramu bogoya? Omanyi Abaganda nti bogoya kale wadde kabbo ka muwala wadde kano kamanyi n'omulungi si kirungi kuleeta bogoya ku mukolo. Ogamba Omuganda yensonga lwaki olaba nti abantu abasinga obungi baba tutwala nga tuli superior. Mulimu ebintu ffe bye twewala waliwo kye tuyita immorality. Lwansonga nti mulimu ebintu bye beefaananyiriza ebiyinza okuba nga biwemula ffe tubyewala ku mikolo. Kyobulaba tebaleeta bbiriŋŋanya ku mikolo. Kuba alina kye yabafaananira mulina byetera mukozesa nga muli mwekka mwekuba obusabbuuni bwamwe era mubekozesa kati kyeva olaba bamukola ki? Bamugaana. Tebaleeta karoti. Kyekimu. Tebaleeta ntula. Byonna tebikkirizibwa kwanjula. Tulina engeri gye tuba tukola ki kati kiringa nze kati nze muwala wange bwe yali nga agenda okwanjula bba nabagaana rocking chair. Rocking chair yene tata eyo gye baleetera omusajja n'agira ati yaki anti okulaga nti taata gwolowooza amawanga gonna kabeere pulezidenti oba kaabe kabaka bamuleetereeyo okulaga nti gwe sseggwanga waawaka bakuleetereeyo. Bino tetukola gwe by'omu. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shibe Karungi, Queen Kama, agenze Lugogo Cricket Oval. Muneeyanziza live concert Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira VIP emitwalo 5 emmeeza milioni 3. Ono bamuyita maama tusuubira. Ono ye maama Kalimunda Pro Max. Mulala nnyo mu Konkone Ndongo kati. Saturday nga 5 October. Kolini Hotel Mukono. Omutwalo 10 VIP emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6. Maria Frema Saka. Shillings emitwalo 2. VIP emitwalo 5. Zino zendaga za Shibe zikomekereza omwaka guno. Era ajja kulwawo okudda ku stage. Bashibaholics muliwa. The team no sleep. Ebisajja ebiwoza Shibe. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress. Enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuweza nemala nkukwatako gwe bwepala. Bitegekeddwa Black Legacy. Nebiwagirwa Shiba Management. Westlake Water. NBS Nafro Mobile App. West Record Uganda. JJ Sound. Victoria University. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel. A reason to imagine. Tukola nga bwe birina kuba. Ekyo batandise bireeta malala bulala. Teyaliiyo. Teyaliiyo. Ate ye entebe gye baali balina okuleeta bagiyita mwami akooye. Yakula bwetyo. Eyakuleeta. Ebeera nga gye bazinga bati. Naye yabanga ya ttundubaali. Oba ya lugoye. Bw'atuula abeera ng'agalamidde bw'ati so si nga terooking tegireeti ebeera wamu nga gye tuyita ey'olugalaamirizo. Seno gye baleeta ey'okwewuuba teriiyo yaabwe yamalala bagiyita nalwewuuba baba muli nga beewuuba watya singa emutwala bwetyo n'emugalika n'empale n'egenda emuyulikira mu maaso g'abagenyi. Tuba tuswadde. Kati lwaki oleeta ekintu ekirina probability y'okuswala? So kyekigaanisa ebintu ebimu. Kiringa nze kati bwenvumirira ennyo akyabako okuzinira gye bagenze okwanjulwa. Mutya kinga mutandika muti okwefuku obuntu obutunda wano baleetawo ebyo wameka alina gwabitwaliro bito olina gwabitwalira genda bannange gotolabye bw'omugambye nti otunda ate n'asooka atunula gy'abitwala. Abantu abasinga obwegikiringa ng'obadde oli ogenda muwonya mbeera mbi ate n'asooka atunuulira ate abali mu mbeera embi alabe obakkirize kifo ky'okujja olumu naawe n'embeera embi ate dda mu kutunuulira bali. Tumuleke talina kyakoze tumusonyiireyo. Njatika nnyo. Oyatika. So entebe eyo
n'abaka abazinira ku buko. Si ekyo kyo kibi nnyo kikyamu. Okuzinira kuki? Ku buko. Singa omanyi waliwo bye batagezaako mbadde ngenda okugeza ku kintu naye kiyinza okuba ekibi. Kuba ne Ssaabasajja yafuna maama Nnaabagereka. Twandibadde tugendera ku bintu enkola gye yakolamu ebintu bye gitwandibadde tugenderamu kubanga gwe tugoberera. Ebyo byabikola. N'aleeta bakatumwa ne batandika okuzina buno. Anti gwe mulembe ddadi oguliko. Anti kati bwe guba omulembe kirivaamu ng'abantu batandika kusola na banyaabwe embisenge kuba gwe mulembe. Kati emirembe togireeta bw'oba ogambye nti bino bya kalica. Kati kalica mulimu ebyo emirembe egyo mwegiri. Kola ebyo byokka ebijja mu kalica and customs. Bwe bagamba nti n'amasiga gaba asatu kati ensi modernizinga bwali bakoze ey'amasiga 4 kuba ensi ya mulembe. Oba bali bakoze ey'empale ng'ogiyisa mu mutwe. Daddy, tulina ekintu kyekimu ekirala. Okukyala. Okukyala ebintu bijja mu lujja. Nze baali bakyala ewa Ssenga. Byajja ebintu straight. Mpaka mu nnyumba era tewali yabirabako. Okujjako ye gwe babireetedde Ssenga ow'ensonga kuba gye twali tulina okukyala. We baabireeta teri yabirabako. Era yali ddembe lyo baagabiraani oba agabiraani. Okukyala kuno, okukyala kwakyuse. Okukyala tukola ddiko kati omulungi. Okukyala ebintu bijja mu lujja ne babikuba ebifaananyi. Okukyala kwandibadde kutya. Okutuufu va ku bino ebyaffe bye twagala kale nti mulembe. Naye okukyala kubeera kutya okwaddala. Okukyala? Kuba wali abaana balemeddwa okujja okukyala. Lwa mbeera. Anti kakati abo be bateebuuza nze bw'abanga omuntu yenna nga ndi mu kamera eno omuntu yenna gwe bw'obanga otuusizza okugenda okukyala ewammwe ewa mukyala wo ontuukiriranga ne nkuwa amagezi oba ne tugenda ne nkuwerekerako. Okukyala tekwetaagisa na bantu basukka 5. Okay. Okukyala tekwetaagisa bintu biri awo bikumalako mirembe n'otukamba okuba natuuka watya nga bino bitono nnyo. No. Kasita obufuna sukaali wa Ssenga. N'ofuna akanyama ka Ssenga. Kale oyinza omutwalirako n'olugoye. Sukaali, akanyama, oba n'olugoye n'ebbaasa. Kale ebbaasa eyo ye ate nayo teri si ya mpaka nayo tukikola okumwebaza engeri gy'akufumbiddemu ng'ozze. Bw'aba ategula ebintu awo w'omuwera ki? Wano nga mumaze okulya. Nga mumaze okulya. Ssenga ategula ebintu. Ng'omugamba munnange we bali kufumba. Ng'omukwasa ebbaasa. Nga mugenda abantu ng'aba. 4 oba 5. Oteekako bannyoko 2 ne mugendako n'abasajja 3. Oba okuggumira obulungi muddira abasajja 3 abawala 2. Ne mugenda. Kwe kukyala? Kuba kuwedde. Wa Ssenga. Tekubeera wa taata. Okukyala tekuyinza okubeera wa taata. Waliwo abakubezi wa taata. Anti kati mbadde ngamba nti ombuuzizza nga bwe kirina okuba. Sikuwakanyizza era nkugamba bateeke kikulu nawe togambwako. Mbadde ndowooza ombuuzizza kumanya nga simanyi nti oyagala kuwakana. Mbadde nyakumanya. Bw'oba oyagala kumanya okukyala kubeera waani? Wa Ssenga. Akutwala ewa taata aba yaakola bibye. Aba akoze bibye. Kiringa oli bwakugamba nti father tawasa. Bw'osanga father awasizza oyo taba father. Aba akoze bibye. Oyo taba na father. Kuba father tawasa. Kiringazo okugamba n'osanga nga seeka n'ogamba nti seeka tanywa ki? Omusiraamu kale. Nze kansemerereke ojo. Nze ngambye omusiraamu tonywa mwenge. So yenna agunywedde. Oyo abasiki. Abasigamba nti abasiraamu bonna banywa omwenge. Oyo aba akoze kiki? Kati oyo yaba ali ku bibye nga ye. Kakati na kino oli okugenda okugamba nti okukyala kujja kubeera wa taata aba akola bibye. Okujjako ng'oŋŋambye nti Ssenga wange abeera wa taata abeera wa mwannyina w'abeera kuba eriyo abantu nga gwe ojja kubeera ne mwannyoko nga mubeera wamu nga mubeera wamu mwembi. Kati gwe muwala wa gundi bw'aba afumbirwa muwala wa mwannyoko wa Medi ng'agenda okufumbirwa era n'ajja waka ewammwe wobeera n'ani? Ne Muhammad. Kitegeeza nti ajja kujjaawo naye nga ekintu ekituufu kyo kyandibadde nti Ssenga ewuwe gye mugenda.
bwakitaba ekyo senga ayinza okusalawo n'agamba nti mugenda kujja nti kakati nja kubakyaliza wa mwannyinaze naye nga yabasabye era ayinza okuba tewamumala yabagambye ne mugende ewa kitaawe era omukolo ogwo taata wammwe tagubeeramu wadde omukono bwe guti buli ebintu ebisinga obungi byonna senga abikola ku lulwe era naziri kyegambye obugire ebbaasa senga mugimuwa lwakuba nti mumwebaza byategese mirundi egisinga obungi nga bwe kyandibadde senga teyali nga bino nti muweereze ssente ategeke ate oba yakukyaza gwolina abagenyi mwe mulina okuweereza bye munaakozesa nga ye yategeka ku bibye kati abategeera n'agenda mu n'okwebaza senga mu kwebaza senga n'omukola ki nogamba nti oba nandimuweereza akakadde kamu okumukola ki okugula ebintu n'okamuwa ku olwo kati waliwo zino ssente ze batuweereza abe w'omusajja netubagaa tusaba ku ssente ng'ani asaba fe abe waabe w'omukazi nga musaba ki ssente ez'okulya emmere ez'okulya ki bagule emmere eyaki diko nedda gwe abagenyi oba bajja ewuwo nakyogerako wano baavuma nze ddadi n'abagamba abatategeera nti byobuye bangi obanga oyogera osookanga n'omanya bw'oyogereramu kuba nali mbaga bwema nkyaza mugenyi lwaki mba omugenyi kakati njagala kubabuuza singa Uganda ebadde erina egenda kukyaza omugenyi ng'ava Zambia tugamba abazambia nti mutuweereze ku ssente tutegekere omugenyi ave wammwe abantu bali kubutaba na magezi kutuuka ku ekyo ate abantu mwegendereze nnyo okulowooza nti bye mwagala bye bituufu waliwo ebintu mu butuufu bwabyo bwe bibeera oli abaakuyambye buyambi n'agamba nti katudduukirireko ku mbeera kuba naffe tulaba ewammwe tewali bulungi naye nga si kumukaka temumugamba nti twagalayo ssente tukole kino ye waddembe kuba mwe kakati mwe temwali wiringi kubaako kye mutegeka muli bawejjere kutuuka ku ekyo yeeyumba nno nayo ki ng'omusajja kati osuubira luli kyonnaku ng'oli mulwadde tebasobola nakwegulira ate nabo mmere gye banaalya kabaffe kale tujja kujja kale tulire kuba ne bwe tujja tetulyanga ate bantu bammwe kuba ate abantu abeebwammwe be basinga era okulya kuba munnaye ffe tubabako tulya ate tulya bwemma temwesobola nakwegulira bintu ate olutununa ki temuli tuliire ewaffe ekyo nkigamba nti abwebaabe w'omukyala balina okukola enteekateeka zonna ezisobozesa omukolo gwabwe okubeerawo nga guboogezaako bulungi ng'era guweesa ekitiibwa omwana waabwe agenda okwanjula so kino kyoli okuba nti alina ssente z'asobola okubaweerezaayo okutambuza omukolo kiba kyeyagalire kyeyendere so si kumugamba nti ateeka otuweereza ssente era kiye kyasobola kyova olaba nti abagezi akugamba nti obusobozi tulina bw'abantu 65 omukono agamba nti nina 100 era ogenda okulaba omuka ate ategeera nga naye akwata obusobozi bw'abantu abayitisemu bali 35 ng'agamba nti kampeereza obusobozi bw'abantu abalala aga bwonaaba bayiseemu nina omukolo gwe nagendako gwe nalabirako ekintu ekikyankutudde n'entya nnyo era kwe nalabira nti abantu bateekwa okuba ne principles baatugamba nti twagala abantu 50 tugenda okukola ensobi omwami agenda okwanjulwa abeera wa 53 emabega bagenda okusalako nga tannayingira oli yagamba nti 5 gaweeredde wano nga babuzaako 3 okutuuka ku mwami okuyingira omu yeetoolako eri naganze eri baatoolayo 2 kubanga ne mwannyina yali amuliraanye wano dadi nze oli wala nze kojja wange anko wange bagenda kukyala muwala wagenda kukyaza agamba abako bajja abako 10 ebali ne bakkiriza batuuka balyaga yabatema ennamba netumwegayirya kojja n'agamba mubulamu muyina okuba ne principles 10 baddeyo ne bamugamba tetusobola bazaayo tukwegayiridde leka tukole ki twongereko ssente n'agamba nze siri muyala nti sirina ssente wabula bayigiriza okubeera n'obuvunaanyizibwa nti oli bwagamba 10 babeere 10 babazaayo nga ndaba netwegayirira kojja ffenna ne tumugaa kojja n'agamba ebyomwe mumanyi nze naliwo nga kojja bagamba ekintu ne mumwegayirira nga wendi nandiyise abamwegayirira ni mujje tuteese twogeremu ne mujje ebbali bonna buli omu nengenda nga musabe kempi ku bitama ebyo
So nze daddy nze kyemmanyi nti no bw'okula n'abantu ba principles nawe obeera muntu wa principles. Nze kyobola banira principles zange. Ate ekibeeredde ekizibu nti abantu betukuliddemu oba betubeeramu betuwangaaliramu bo baakula batyo nagalaale. Bw'oleeta principles balowooza nti either oli mukambwe oba oli musiru oba tomanyi kyokola. So nga bo be baba batamanyi ki bw'onyiiga nti otegeerera waggulu w'abantu b'olimu naye ate bo tebakimanyi tebategeera. So ebyo byebimu tuli mu kuyigako tugendagenda nga tutakolera ebintu ebisinga. Abantu tubakkaatiriza ekintu kino. Bwe babagambanga nti baagala abantu 30 mugenda 3 mugenda 29 mabadde akonswaza nedda kati mugenda okuva kwa 3 kuddawa wansi temuyisangamu n'omuntu n'omu kuba abantu abamu bali principled. Mugenda kuswala nga babaza nga aliwo muzibu nnyo kusinga nze abagambe ng'omugole akyali bweru omusajja amugaane wali babagambe mutekeewo ekifaananyi tagina kyagenda kufiirwa bagenda kuba ate kigenda kwoleka obugwagwa bwammwe nti bababuuze buli omu nti mutugireyo ebbaluwa taata gye yawandiika yasaba abantu ameka nammwe mujejembe nti 3 nti bano bali bameka abakayingira bali 4 ng'ani gw'obuvululira endusu otyo. Ekanzu y'omuko yandibadde etya daddy kano ketuba tumalirako ndowooza oba tuba tumalirizaako oba tukomekkererezaako kiddemu ketuba tumalirizaako ketuba tukomekkererezaako abaka abakyusiza ku buko okukyusa ki engoye omukajjira mu muleera omukazi n'akyusa n'omuko n'akyusa ne bakyusa ogwokusatu keeki ne bakyusa ku ringa omukazi okuwasa nzero okwanjula kwange daddy munnange olaba bwe kwali omuko n'atakyusa bagamba bwe twali tulina ssente kuba ababyogera obakkirizanga ekisooka omwami yaŋŋambira sikyusa nange ne mugasi sibyagala ne senga singa yakyusa senga ow'ensonga era naye n'agambye sibyagala nandi mwewuunyiza obumagalavu yali tayinza kumagala natuuka ate kinkola bulungi nnyo okuba nti era yakola byenjogera bye yakola bannange bakyusiza ddala abako mutujje tumanyi nti mulina ssente empitirivu abantu abamu kati abajja kutandika okutikka embuno buno nga bagamuzeiva oli old fashioned please gwoyinza okulowooza nti oli gundi oli modern naye ate ng'oli backward in fact okyalina primitive mu bintu ebyo ekintu kyekali kyakati kirivaamu ng'otandika bakuba kifaananyi na maama wa mukyalawo kubanga muli new fashioned ekintu bwe muba mugenze mu byakwanjula kuli ekyo kalikyo kiri kalikyo omugole omwami wazze okwanjulwa omuko olaba ne kanzu tebamukkiriza kwambala nnyimpi erina kubanga ekweya wansi tebamukkiriza kuba buli oba alina ebbaasa gy'anaagaba oba kyagiteeka wano mu kkooti so si kugiteeka mu nsawo ate sooka kukola ki ng'ani gw'olaga fulayiyo kati omusajja ojjamu otya ekkanzu ey'omuleera ku bukwate oyambale empale olwo maama waakutende nti owaayo nti omwana gundi alina embooko si bwe bakola omuko toteekedde olugoye luwajjiddemu lubeeremu after all ekkanzu eyo nga waakatuuka tukulaba nti onyumye nnyo era we tukwagalira twandibadde tubagamba nti mujjenga ne babazimbirawo n'akayumba mwe mukola ki mwe mukyusiza temuteekwa kukyusa ngoye okuggyako omugole omuwala yekka yakola ki yakyusa so si gwe tolina kukyusa
Dwachi. Okutulaga nti ojja kubeera mwami y'omu azaawo gwe tulabye era n'omwana waffe ojja muyisanga bumu ojja kusigala mu mbeera y'emu. Tojja kukyuka. Tolikyuka. Kati ate bw'otukyusiza ffe oba tulaze edda nti oli mputte wutte. Kaŋŋome talikyuka. Tasobola kukyuka wali omulabye. Ate buli alina omusajja nga yakyusa ku mukolo akyuse. Olwo kimanye nti bw'obanga n'omusajja n'omugenda n'akyusa engoye ku mukolo kitegeeza nti omusajja ebintu bye byakola bigenda kuba nga nawolovu. Birikyukakyukanga naye bwe yakyusa. Era akubuuze nti nakugambako nti siri ekyusa. Nga wandabirawo nga nekyusa. Wandabirawo ne ku mukolo nga nkyusa. Najja nyambadde kanzu wandaba nenzira mu Kinigeria nenzira mu mpale ne saati. Ng'ate olyoka nga mabutakyuka. Olina ky'obuuze. Ekigaaniso okukyusa engoye ku muko. Omuntu kusigala nga bw'alibeera nga omwana we nga bwe yazze bw'alibeera paka lw'aliddamu okukyala awo. Ng'empisa zikyali era ng'empisa zikyali zezimu. Si kya mpisa si kya buwangwa omusajja agenze ku buko okukyusizaawo engoye. Yensonga lwaki bagamba nti omuko tasula ku lumbe. Ebyo bye baba beewala kuba ojja kwagala okukyusa engoye ze kati onaanaabirawa ng'ogenda okukyusa. Tuba tulina omutwala mu kiyigo. Watya singa oba weeyambudde ojja mwene engoye nga senga ayitawo maama agenda eri okubategekera. Oba ofuluma kabuyonjo nga ne maama agiyingira. Oba n'abeerawo n'alinda nti ono yayingiddemu n'atavaayo. Ali awo ku mulyango ekivaamu n'akonkona nga tamanyi alimu. Ng'omugamba ni maama nkyakyusa ngoye. Waliwo nno oyinza okuba ng'osita olina ne byokola. N'abuuza nti ani alimu n'atavaayo ng'alaba tovaayo. N'alingiza ati. Amaaso agakuba ku muko. Si ku muko. Ku muko wa muko.